tebavugidde ku speed eno ya bulijjo mpola nange nenkwata nenyingira emmotoka yange nembagoberera ntuuka wakati mu kkubo ngamba nti nedda kanveewo ninye bodaboda ninya bodaboda emu ku y'abaana baffe tugobera tusanga akamotoka kali mu jaamu Wandegeya tukavaako mpolampola kayingira Wandegeya police nenva ku bodaboda nyingire ne bambawunsinga nga honorable toyingira na muyambi wo oyingira gwekka nembagamba ndi musajja mulema neetaaga support ne bagenda ne baleta DPC mwene DPC nangamba bali mwezo ogenda kuyingira wekka ne mugaa DPC neetaaga support kubanga okugulu kwange kuno mbadde ntambula nnyo nga mazima kwayulika n'okuyulika akati nangamba nedda nze mwenyini era kuwa support nanyingiza natwala mu ofisi ye ginasanze Waiswa nga bakatuuka n'abasirikale abagundi SFC nasubiza nti ba SFC gina basanze nembuuza kyekikwasiza Waiswa mbuuza DPC musajja ono kutewaki nangamba emisanga jagitegeera nimagamba mbadde nsaba kwogerako naye nangamba mufulumiza ningamba nti nedda mu ofisi eno yenyini nemuzza wali ku ddirisa netwogera ebyaffe nemugamba tukubire omukyala nemubuuza naye oguluuza kiki kubanga sirabawo nsonga yonna eyinza kukwasa Waiswa si muzzi wa misango akati nangamba katulabe netukubira mukyala we kuba mukyala we mulwadde nga tetwagala tusange ate asinkane ekikangamu kati awo nagenza okuwulira nga beekuba obwama enteekateeka nga gye bateekateeka yagenda muki kwaza wuwe era bwe batyo ne bakyogera lunye tebagenda wuwe okwaza ne beteekateeka ne bavuga ne bagenda nimbagoberera mutegera paka mutungu zone 5 nze nakubidde kwana basanze babuuza chairman w'ekyalo yaluwa mutegera bulungi nnyo nimbagamba chairman w'ekyalo nina essimu ye nemukubira najja landlord najja ekyasinza okuleeta obuzibu nti Waiswa asula mu estate one of the most organized estate naye era ndoza tuwe ekyokuyiga kubanga abantu bacomplaininze obwana mu estate buzanyira wamu kakati engeri gye badde bamuleesemu ku mpingo abantu ne bareactinga bubi nnyo abantu abawakanya police kye badde ekola bawakanya okuleetera omuntu ne bamutuusa mugundi mu kitundu kye ng'ali ku mpigo ng'abaana tebaba preparinze tiisa abaana baana bakabya amaziga balaba omuntu abeddembe abaagala ennyo ateekeddwa ku mpingo balaba abasirikale bakutte mundu batekinze positions kanga alinga omubbi era paka omu kuba landlord najja nangamba nti kino kyebakoze nedda tekiko wabawo omwami omu naye ndowooza ali mu magye nayomba naga kino kikyamu ng'omwana wali mukaba maziga bantu tugende tupreparing abaana baffe ntegera eno estate tusobola bateeka mu maka agamu ne batafuna kikangaba kino bano baana bato Waiswa taata ntegera bulungi nnyo kandi nafuna okunyolwa paka we nayisa abapoliisi abo ne mbaga nti no ndowooza kibogera kituufu Waiswa abo mujje ku mpingo after all amaanyi ge mulina mwenna gasinga ye ne bakkiriza ne bamujja ku mpingo ne bamuyingiza ennyumba nabadde na preparinze dde omukyala yabadde mu maziga kubanga mulwadde mukyala mulwadde yabadde mu maziga ne mu preparinga nga tofaayo bikamu poliisi yezze kyenebaza ndi Waiswa takubiddwa nga bulijjo batera kukola era bwe tutyo ne bakola search tewali yadde akapiira nti bakeetaaga era tewali kintu nakimu kyebaatutte ontegera bulungi nnyo Waiswa yabanyonyodde nti ekyalimu yali enkofiira naye yali yagijjamu yabadde yagigabidde omwana yamwegayiridde n'agigaba enkofiira
ey'ekibiina kati ali wasawe akati twavudde awo ne batugamba bamuzaayo Wandegeya nenkola ki nemuddayo nemala okwogera ne landlord nenvuga nembagoberera ne baade bandesse saasobodde bafuna lopu yankubiridde awo nti muli luddawa nemutegeeza nti nze nduwa nenzijja Wandegeya kuba nebamuleeta Wandegeya netugenda ewandegeya lopu namusanzeeyo netudisikasingamu awo nemunyonyola nga mukama wange era bwettu netulinda tebasobodde muleeta taata we najja netumunyonyola looya najja netumunyonyola twogerako eri mumawulire akati awo eri emotoka we yajjidde ebadde mututte ya poliisi zino drone za poliisi eri rebodi bulungi nnyo ne namba za gavumenti bagisanze Wandegeya yatusanze Wandegeya fe twatuseewo because bamukwatidde bamukwadde mu Nuuwa kati ayingira atiyo akati ku poliisi Wandegeya bali abasirikale bamukwasa poliisi poliisi emuteeka mu mmotoka yaayo drone yaayo bamuvuga bamutwala okumwaza ekomawo basanga ebakomawo tusangawo after some good time kuba twadde tweraliikirire n'okweraliikirira era nga tugandiza bamututte mu CMI mutegera bulungi nnyo kakati awo yewe yakomyewo nga tusubira mwali tebaddemu netubuuza mutadde nga tewali n'omu ayagala kwogera gibamutadde era bwe tunatunga okususpecting nga ndoza bamututte mu CMI bamututte wano kigamba netutandika kunoonya bunoonyi nasookedde Jinja Road Kira Road ogimanyi abukota nensanga nga taliiwo nenvuga nengenda ku Kira division eri owagundi owaba Musisi manyi kati njogera ku Musisi George Musisi eyo gye nagenze nembuuza nebagamba mwali nti ali Kira division era bwe ntyo ne batugamba nti tetukkirizibwa kumulaba okuggyako nga DPC OCCID ne OSWAL ekyomukisa mulungi waliwo looyo omukyala bamuyita ayina embabazi we yansanze awo netugula ebikozesebwa ne babimutwalira era bwatyo natugamba nti alisted nga talina kwerali kuba amanyi talina musango yabagambye ti alisted alinzi kulaba kiddako wamulabyeko nemwogera awo saamulabye naye looyo yagenze nakolaki namulabako so saawa eno gyali ku Kira division Kira division eri Kira vuyise namugongo neweyogere maaso muyina idea yonna ku kiki ekimuvunaanibwa tulowooza nti bayinza okwagala omumuteeka kuba ne bano abaana bonna baba bazizza bayinza okwagala omumuteeka ku guno omusango ogwa parade drills ezakolebwa ku kitebe emisango gyegimu gye bavunanye Bobby Giant egyo misango gyegimu gye bavunanye ne bano abaana abatabeerangako ku kitebe abasoose n'okujja okuwerekera bali mu ezo kuba babakwatidde awo ku nomination yange nga ndi tukola pressa waiso zino drills eri azikozeeko tazikolanga nako nekola olunaku teyaliiwo sebakilowooza nti bajja omuteeka nanti tulowooza kubanga buli omu bamukwatidde ekyo n'ataaliwo kugambye n'omwana yasoose okutuuka ku kitebe for the first time kuliko neyabadde yazze okwewandiisa candidate areceiving a stamp bamukutte naye gwe bamutaddeko otegera bulungi nabo babaziza babatutte waabwe ne babaaza abamu ne batabako nekibajjayo abala bajjayo t-shirt kati bajjayo t-shirt ebipande ng'ebyange kati ebyo simanyi oba byakozesebwa omukola drills ontegera bulungi yes nowakuba nene tugande guli si musango gwebakola ogwa drills simanyi which kind of drills bulijjo nze ndi body builder naliko bouncer nkola drills simanyi oba guba musango olaba ki mukukwatibwa kwa Waiswa ne abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP onyonnyola otya how do you describe these arrests kukyala ebigambo bingi ebigambo bingi n'abamu babikwanyiza ku kwesimbawo kwe munakawa